Nange abatimu Bobi Wine mu nupu bekutudde mbebuuza lwaki Mathias Mpuuga Nsamba leader of opposition alambule gwanga Nianti ye leader of opposition. Ng'abalala leader of opposition aba muntu w'amaanyi nnyo. Bagamba nti lwaki alambula mu kaseera kano nga wandibaawo okugamba mbu ku Bobi Wine ne Mpuuga ani ayina okubeera senkaggale byabakabalaza ate nga bannange kankubulire nabadde njogerako n'abakungu mu nuufu Honorable Mpuuga awa respect era akimanyi nti mukama we ye musajja Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye mukama we kati abona bonna abateekawo embeera y'okusika omugwa just banoonya byabwe bagala sente ku Mpuuga bagala sente ku Bobi Wine bagala kwabuluzaamu ekibiina kyabwe ekya nuupu abo just bamyoyo mibi mitima abatayagaliza nuupu ababaka abamu aba nuupu tebakyagenda ku kitebe waliyo obufuutu soja abavubuka bafuutu soja buli kaseera bavuma ababaka oyo musiru oyo teyatukola bwati oyo tavaako ssente era kati bongerera mu nsonga muli mwasuse mutano bannaffe nga muliyo muli bafumbo obufumbo mubumazeemu emyaka 2 omwana abuze kyokka bwe mulaba ku social media bibeewuunyisa bitya bimulaba kuki ku social media bibeewuunyisa mugenda okulaba ng'oli anoonya amagezi agajjamu olubuto obeera ali atadde ku social media mumpe ku magezi omuntu asobola atya okujjamu olubuto kyokka nga muli mu bufumbo mubumazeemu emyaka 2 ku 5 omwana yabula n'otunuulira ensi mumunoonya mwana oli asaba magezi gajjamu lubuto ku social media byonna okubirioko abantu babiteekako nnyo munoonya amagezi agajjamu olubuto kati abantu nebafukumula bakuwa amagezi oyinza n'okunywa ebintu omutwe ne gubukako ne gugwa wali oba bayita mmere abantu bayonda ebigambo ku social media okitegedde kati tuli mwezi ogwa June ogw'omukaaga 2023 era nga twakedde okuba tutwesolesa ekibuga Kampala ate n'okubaaniza noba tusaako byonna ebigenda maaso mu ggwanga n'okwebaza nti ku radio zonna eziri mu ggwanga wasalawo nogaa nti otekwakeda ku top radio otekwakeda ku Simba first class naffe twakedde dda tuli stand by class 1 ku makya g'olunaku olwaleero nga teri nnyo bunnyogovu ate era teri nnyo kiraga nti enkuba enijja wabula ebyasimba nga bwebitegeera bwenejja tujja kukola ki tujja era wene bateza tujja kuba tubategeeza n'olwensonga yakubuuzako simulala wabula omugagga kamagu nanyiri bbunda nyiri bisanyisa kansamwe sabatoke mando wamu n'omudingidi wa ssamusajja wamu n'owetibwa David Ronald mubiru namme ekigambo ky'omutima gundi mulago potesk manjazi Dr. Mike Badoko ayina obulyo eviziba olamusako nti wasuze otyano webale kubeera ku mukutu webale kubeera ku simbula first class mwenna abawuliriza ku nguudo ez'enjawulo mu mayumba ag'enjawulo amayumba agakalina abasula mu apartment abasula mu zamwamba abali mu ziguloofu ali mu yiyo ali mu yekyuyi kimu eyaggwa netanagwa ali mu ya plasta ali mu just yebikonwa nga wakozesa bikono noga ndikubako plasta ebirala abantu balimanya oli wansi tewanagendawo yadde ekipande abalala waliwo mayinja mere mwamalako kisenge kimu ekyamama ne taata ebirala tebinagwa nammwe mwena tubagamba nti mwasuze motyano n'abatalina nnyo ssuubi nga wekuba mu ttooki gwe nga gwe wekolamu self examination ogenda okulaba nga myaka ogumu 2 3 4 yonna wosubira ssente wadde zigula poloti yadde oteekawo kimu gyebali gatalina ssuubi era nga wasalawo landiroodi omukwate bulungi kubanga tolina ssuubi lyakugivaamu mangu abala ennyumba oziruddeko olinga omutabani wa nannyini nnyumba abala oziruddeko olowooza nti banakendeereza kumbi buli mupangisa ajja yakusangako ne bajja ne bakulekako ennyumba ozibaddeko ogenda myaka 10 enyumba mwazigendako nga muli basingo kati owasirizaako obupangisa obuwasirizaamu omukazi obuzaliddemu abaana kumpi ogenda mubana era ne landiroodi yakubwa supervisor kati gwe ozisupervisinga enjo walowooza nti bwanakuba supervisor anakusonyiwa naye takusonyiwa just akukwata bulungi naye nga takusonyiwa
yadde n'omulundi n'ogumu ate ennaku nebyagenda nebikubijjako ne bateekako ababanja bo tebamanyi ani aluddeko ani mupya ani sibagala kumanya era uli bakutamisiza ennyumba ezo olw'emmanja gye babanjamu baagala gwotannasulamu gwe bakola ki ate bangaye nti bali mukira ne munansana mukira abanja amayumba bali munansana ne bobeera n'ekisenge kimu bakiteekako akibanja bateekako abanja mu kisenge ekimu kadde owulyanga ennyumba zonna bazikutamisiza olina nezewavaako n'ogenda ku ndala wali wakasetolinga boti bepa ne bagamba nti waliwo abazisolooza landlord just ye olw'okuba nga asosola mu mawanga yayingiza abantu naye waliwo abazisolooza era yogayoga waliwo neyakutamya ennyumba mwali mulina waliwo eyali nanyini nyumba naye nga nanyinizo abeera bulaaya yateekako kuno omuntu asolooza yagenda okulaba nga amusololeza kuno alayika tasolooza bulungi nateekako kampuni esolooza kakati okyayogera naye oli ali ebweru aganza amayumba nagakwasa abo bebagalimu ate ne bane abasolooza bagala bapangisa abalina olusidiiki olumanyi nanyini nyumba baveeko batekako batanagwe bamanyi balyoke bakubangire ku pisito bawuliremu omusera bayibuli egamba etya yenze mu Zabbuli ya 27 olunyo olusaku lugamba nti mukama gwe musana gwange n'obulokozi bwange bwe naatyanga yani mukama ge maanyi ag'obulamu bwange anankankanyanga yani nolwekyo munasimbula totya ng'obwavu gumenya mama nzikamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole abanasimbula twakoze eki twakedde dda nensonga netutegeeza nti nokola ki azuuka ove eka oyingire ekibuga obeeko byokola ki byosagula mpola osagule ettooke dda auditor Patrick Sebali yakededa afande Moses Serunkuma ine yakededa Masiga Anthony Kabichi yakoze eki yakededa Dr. Kennedy Gunga Lubulwa Eddie ne yakededa ne Tata Kalebo abaana bagenze ku ssomero asigadde waka asigadde waka ne mama asigadde waka ne mama kati mukyala kati omuyitawo mama no dream omuyita kati ate mukyala goyita manye eri abasajja batuka ekisana kati babuza mama mwali nga mukyala bamuyita mama ng'agonze nga batazze nofaanagana mukibi ayinza okugona nayita nodrini mama mpozi kiribeerawo 235 mwasuze mutyano ewaffe obudde kumpi bukedde ensi yazukusedde eyingira kibuga abaana twabadropinze dda ku masomero ate nga n'ensi etambula ensi etambula abatutte abala bakyali waka bataata bali mukapeeya ate amasomero ennaku zino tegakyattira ku liiso kuba gamanya abazadde bamanyi okuswikinga ne gava mu ssomero lino ne gadda mu liri ojula okwetundako ebibumba ojula okwetundako ebibumba osobola okuba nti no omutabani oba omuwalawo addeyo kuki ku ssomero addeyo ku sukulu otherwise sibitambula buki ebutambula bulungi n'omulundi n'ogoma ate bekituuka curriculum empya my goodness amasomero agamu gasaba obuwunga obwambaale bagamba muleteyo kiro oba 5 ne basaba bino ebintu bikosebwa mu kutunga muleteyo engoye muleteyo empiso muweereze makanzimulete biki omwana bwe bakola ic mulete cd obanga ogamba obupiira bugali mpitawa basamula masero babuyita compact disk mulete compact disk ngate liri right mulimi lwa mukibuga batugambye nti buli mwana alina okuba ne laptop
omwana kale laptop simbi kasabanga akola ICT bwetubanga tugimakinze nga mugire bolinze bulungi omwana abeere ne laptop kati ennaku zino baga nti abaana engeri gye bakolera mu group waka mugule notisi ate buli mwana asasula sente za streaming naye nga essomero terina swimming pool liwugira kulagulandi weruwugira ate buli mwana alina okuyiga ebivuga era nina we nabaddawo naye nga essomero sirina yadde engoma wadde kano kanankasa bakaita kanankasa kati omanye kino ekyogamba abantu okulembeka kati ate amasomero gakikutte gamba bubbi waliwo agamagaga nti tulina music classes tulina omuntu ajja wano nayigiriza naye nga tebanayadde omulere omuntu aveebeero najja nabayigiriza abamu keyboard abamu mutamu ajja emirundi ebiri kati ne bamuterayo wali desike kati mba muli awo ne baga nti tulina na akademe ey'ebyemizannyo akademe ey'omupiira mugende ku desiki eri ogenda okulaba wano meka ku music nti mitwalo 10 ate wali nti mitwalo 2 ate ne bapeeka abaana buli waddeekaga daddy money for swimming daddy money for instruments daddy money for kulambula tuwa ne babayisa ku lupya ku express ne batuuka eri egundi ne baweta enkumba oba ne batwalako muzu ne balaba emisu ne balabalaba ku misotosota awo mpolampola ne babalaba bawa omucere gwe bafumbidde ku somero ogwo nga kilo 10 zirimu kilo z'ennyama 2 naye abasomesa mulira bannaku ki gyo nabadde nzirayo mulange nankubira esimu nanga nti batuwadde wano handout yakufotokopingamu njagala yakenda nabadde nakatuuka ng'omwana wa university omuto naŋŋamba nti batusabye akatabo ka mitwalo 5 konzi 5 nanga nti ninda mami mubawere ddala kosi waka nenga nti leero luno ebalufula lusuku kubanga kati abandi badde batununula ate be balina amasomero abali mu ministry ebyenjigiriza infact kati kumpi buli mukungu mu education yakola essomero anti bebagendanga bagainspectinga abagagga bo mu kikuba batalinyangako ku ssomero nabo balina amasomero kati era balina nnyo bonna balina kati balina abagagga bo mu kikuba batalinyangako ku ssomero bakoma mu pittu bonna abapittu kati balina kati agamugaddira ne pocket money yena bwe mumukuŋŋaanya ne mumuwandiisa aitha mumuwandiisa ne metroni oba mumuwandiisa ne office ne sukulu kantini kati amazzi muganywera ku kaadi waliwo n'amasomero amalala kati nga n'omwana yenyini bwemala omuterayo sente wali wa baasa nga bamuwa engeri ya ATM kaadi okuli omuwendo gw'esente gwotaddeyo kati aswipinga buswipings ne bamuwa eno message nejja ku simu meaning nti bwe tulituukira bbiri era tukisusasidde abakyazaala mwebali abakyazaala bakyazaala ensojja gifu ojja kutuusa okugiryamu obutanga akyazaala bwe tulitukira 2 ng'omwana asasula kati miliyoni 2 ng'asasula miliyoni 7 eziwedde emirimu kuba kati ogenda n'olaba ne bagaa nti sasula school fees nosasula obukadde 2 n'ekitundu ne baa ne bagaa nti school requirements ez'omwana omukisulo mitwalo 5 naye nate ne requirements ez'omwana ezawaka kati ate bwabeera omuwala negujja bagira negujja bagira kakati n'omala ate awo ng'omaliza awo ne bagaa nti ogule uniform kale omulenzi kati nga mutabani wange Daniel Victor nogula empale n'essaati nogula essaati 2 nogula empale 2 nomani bagaa nti stocks nogula gundi meka nogula peya 3 ne bali bagaa nti engato eza bulaka ezisoma nozigula nogula ne sports shoes nazo nozigula eza bulaka ne ku uniform oguliddeko sports wear nomani nogula esweta nogula ebisabika nsoza nali musse nabwe nali muse ate bwaba mu kisulo baga nti olina okugula evening wear gyabeeramu olweggulo ate nogula ne sunday wear gyabeeramu ku sunday olina okugula ne sunday wear era jja okuddayo kyekigereza alina uniform kumpi nga za mirundi yena ndebyanyiwa nalikowa tulaba birabika kati ensi gyebeyagala gyebetutwala ensi twagirekera mukama tulinga eryato nga liri ku nyanja katoyina nanga eyinjini nezikira amayengo negatandika okutwala tewekyali kyakoleki ate kati yokoleki n'omusomeseza waka ate nokolawo nga n'amazzi oteeka okugagula ate okumanya bamanyira on top of that bawa omwana w'omuwaka omuzadde amukole
kati omuzadde ate gyosazeeyo mulange byamaze okungamba ebyesente nanga nti enamba eri bweti gye nakubuuziza ansa wampadde nfu nze sikyabikola mpandika mu buwandiisi tubasasula we pay school fees for you to do what to teach our children. Therefore I'm not in position to answer anything. Nentakako sigiriza nebiddeyo ku ssomero sijabikola simanyirwa sijja kumanyirwa basomesa sijja kumala kumanyirwa te omwana kutuuka kumpa omwaka waka abamu ebintu twabyerabira byemutubuuza situbimanyi bikyuse ensi ekyuse science akyuse ezaali 6 killer diseases kati kwegaseeko nebola kwegaseeko nebola bamuteekako ngamba nazo kati killer disease ebola bamuteekako tuli hepatitis teyabangako kati hepatitis nayatta bateekako ne poverty nabo obulwadde nabo butta obulwadde nabo babuteekako bateekawo bwavu district fwe twasomera zalinga mukumpinga zaali 36 teziri bina kyekyo kuntika emisiki nebisanyusa omugagga kamagu neyanziza omwaganya gwompadde ate leero lunaku lwanjawulo nnyo kuba mukama omanyi okwosa enkya lwakuna then Friday public holiday kubanga ki Heroes Day lunaku lwabazira lugenda kubeera emikolo mikulu giri luweero mu katika mu north yes katika mu north okusinziira ku minisita w'ensonga zaki zobwa pulezidenti gwebataani owekitiibwa Mire Babalanda asula eseeta bajjo era yannyonnyodde ensonga n'ebigenda okukolebwa eyo biyitirivu nnyo omukutu owaayo abaali kusimbula first class muganda waffe Pade Lumanyo yakedde dda omukulu gwe bayita Semeirwanga Nyondo ne mukyala we Lidia bali ku mukutu munnamateeka George Musi yakedde dda waliwo omwami bamuyita Greta Abiba migadde omudegera ate n'omwana obuwala omukyala Pisa Simu yakedde dda omutegedde nanyini kaviiri akabeera bwekati onalaba Kawalya Beka ali ku mukutu Patrick Mukisankugwa oyo speaker wa Kazangeta ate mumuwonge meya nzikiriza nzukusa ku John Lukoya ne mama Nazareti asuze mutya ate mama Nantongo ku Victory azalia Sandra yakedde dda ate omukyala Goleti Mutebine Sala naye yakedde dda ne Vincent Kiyaga embuga yakedde dda embuga waliyo Council Dennis Bugaya naye kyemmanyi embuga si walungi muzamu gwo embuga si walungi olw'ensonga eno kansooke na bweti odala olunaku lujja kukya batwala ensonda nnya obuntu bwange bwentegese babundese baje banyage obwana bwange bwezadde busigalo tegatayoziraga oyo mukadde we yali nsanyusa mungalo buzigendireka ndiwumulira obwana mundigina mbeere obwapeke ddala nsigale nange olugendo lw'obwomu ayumba mulyango gumu neweyali kawunda batya teri akayingira sana ng'embaba zinywezeza kaddingana buli lwembaawo biwobe byebikagulawo pulo bwenkola bwenti nenkona kubivuga nenkone kale kutusinze nnyo ayisa abasajja kutusinze nnyo abataka bajjajjaffe abakulu ab'obusolya kitalo nnyo kitalo ddala nnyo kitalo ddala era kutusingidde ddala bazzukulu ba Walusimbi Ebakka olw'okuviibwako eyaliko omubaka wa paalamenti owa Lubaga South omulongo Paulo Kato Lubwama Kiwojjolo Katalubwama afudde saawa zigenza okuwera 7 ogw'ekiro ng'akutuka 7 zennyini Katolubwama omulongo Katolubwama eyaliko omubaka paalamenti munnakatemba ajjukirwa nnyo mu nsike za Katemba ajjukirwa nnyo mu nsike z'ebyobufuzi ajjukirwa nnyo mu nsike z'okulwanirira ensonga za Buganda okusagasaaga omusaaze ate nga Katolubwama yaliko omubaka paalamenti paalamenti ewedde yaliyo ng'akiikirira Lubaga South yajjayo John Kerry Lukyamuzi the man n'ateeka kati Honorable Alozias Mukasa naye n'amugjayo kata bangete omulambo gutuse mulago wafiiridde Kabowa ku kalwaliro akamu mu bbendobendo ly'e Kabowa naye wafiiridde nga mikwano gye batuuse essaawa 7:2 bagende afiiridde mu mikono gya Muhammad Nsereko yes
omubaka wa Kampala Central mbeera ze Zake Mawula tata Namuli meya wa Lubaga Katobwama atufuddeko kitalo ddala era wenjogerera nga kakati ali Mulago omulambo guli Mulago gutuse Mulago okukolebwako guze ekiro kusaba nga zibadde nga 14:05 ne gujirako eggana ly'ababodaboda bampiseko ku roundabout ye Mulago ng'okulukutojjadeva mu kibuga madava mu meeting walinga cross the king zibadde sawa 14:05 ne baguleeta Mulago nga guliko ababodaboda nga 50 abadde baguliko ne patro bayesibasikweya nga maaso waliyo patro ne babeka nga waliyo patro zitaddeko ebitaala nga guli mu ambulance. Abamanyi mu bitundu by'ekulwe Masaka we bayita enkozi abamanyi mu bitundu bye bayita enabbuzi we baziika totuukayo eyo waliwo ekyalo we baziika omugenzi Kafumbe Mukasa we ku kyalo kyekimu kwe kujja okuziikibwa Katolo Bwama famire ena tutegeeza ebigira ki ebinaddawo naye mu bufunzi kusize nnyo ayisa abasajja bakumye bubi nasemba okumulaba juzi ku mikolo gya mwanyinaffe omulungi ennyo Fina Masanyalaze Katolo Bwama yaliyo olujjo juzi wiki ewedde kubanga yayita nze nayita Katolo Bwama nayita mukyala Nandujja nayita n'omukyala Maria Mundagire bokka ng'agenda okutwalibwa omuzungu juzi omuzungu bwe yali akyala Kagoma wabama ng'akyala Kagoma wetwasemba okubeera ne Katolo Bwama wiiki ewedde ku Lwokuna ekyo tukivuddeko kitalo ddala naye ate amawulire amalala ag'ennaku gege yali omubaka wa palamenti ate owa Kawempe South Mubaraka Munyagwa Serunga abadde yasize mu kkomera ekigo olw'ensonga z'ettaka akaweewo abadde aganisodisalasala liri busaabala yagamba yaligula akawumbi kamu ne milioni 3.5 ng'azijjawo Mubaraka Munyago ng'azijjawo okuggyako obufere Munyaga ng'ajjawo akawumbi n'asasula n'ekirala ettaka lyoguze akawumbi kamu ne milioni 3.5 n'osasulako 3.5 bakukkiriza disalasala mu bataka abatunzi b'ettaka kikola osobola okugula ettaka ly'akawumbi n'osasulako 2 n'osalasala nga otekayo sente bamuyedde olunaku lw'eggulo ne chairman wero simbendobendo ly'ebusaabala ne bamutwala mu kakiiko ka anti-corruption gundi yamukutte unity ekulembera brigadier general Henry Yisoke wabala omulimu yakwate batunda buweewo oba oli waffe kasitaka kugira bamuyodde yasooka n'asika ku mugenzi Francis Kakumba obukadde 10 Munyakwa andi yabumusikako mbwagenda kuwa Isaac Mayanja mutabani wa ka Francis Kakumba obuyinza ekifo ku lukiiko olufuga ettaka mu Kampala ezo yazimusikako ng'akyali mbaka omugundi meya we Kawempe kati wali Dr. Emmanuel Sanjojo weyamba gundi omugenzi Kakumba erina nyini kiri eri bondi eri okitegedde ku 6th Street bwe yamubbako ezo sente mbwawe mutabani wamuteeka ku boodi obukadde 10 mu5 kati abaali awo sebintu w'omu Kampala gundi Alhaji Hassan Basajja n'aleeta mutabani we nga naye mwagaliza ofisi yemu manya n'aleeta muganda we omu ku batoobe Nassa Basajja Balaba Hassan Basajja Balaba n'aleeta mutoowe Nassa Basajja Balaba eri omubaka eri ebusenyi namuganda naye amwagaza ekifo ekyo Munyagwa naye Basajja Balaba naye n'amunyagulula nabulwa kubakati nawa Nassa Basajja Balaba muto wa Hassan Basajja Balaba nga Basajja Balaba yawadde Munyagwa obukadde 2 kati nakubirawo Kakumba n'amuyoola era Dr. Kano Kiza Besigye yalaba Munyagwa aremeddeyo mukomera n'ayita olukiiko oluteesa n'okutaasa musajja we FDC ne Lord Mayor Lukwago ne batoolayo obukadde 6 ne bamweyamirira kakati azizayo gwa ttaka naye okogwetta kati oyo kati anyagulula wakutaano nga babba mu ttaka omubaka Mubaraka Munyagwa Serunga mugati gwaki gwa bata
tomanyi Mubaraka Munyagwa kojja wagundi wa mukoddomi wange lindako akanyomero kano engineer Fred Mayanja Kagwa ne Doni Serwaji kabanyumite tomanyi no kojja muganda wa mama wa mukoddomi wange mutya mutya ngogatako shauri yako okukikumiza obulungi kati kojjawe naye banyembadde yaggwamu nga ne bamugaa nti waliwo emmotoka gye batunda emitwalo 2 tagula Munyagwa badde tasula gigula kuleretu olumu buli lwa Sunday sawa okuva ku saa 10 n'okwambuka kyaliko kyagejja asinga gejja matama manyi engeri gyabadde mukananyo gwa speaker wa KCC Ezahara Luyulika engeri gyabadde ayigibwa ennyo abantu mu kibuga olw'okutunda obuweewo asiiba eri wansi mu Garden City mu basement mmotoka tinti mwe bamuleetera amawulire mwasiiba wansi mu basement kubanga kati ewali parking ya Capital Shoppers wansi jakera kumakyala ya parkinga oba si kyekyo nagenda na parking kubanga yewe obwerere yalinga parkinga ne kowe sister kyagenda kubanga yo basoloza ne Garden City kati eri wazo otekayo nobereyo namenya omutto nawuliriza radio nga bwakuba amawulire nasaba furutusi nakuba amasimu ne basindika ku namba endala nakola nayitawo akuba engatto nagenda okuba engatto ne socks ne bazoza n'akatambaala omukugu gw'obwavu gumenya mamazi kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole waliwo ngambi wano twaliwo omusajja eyetugidde ku masiro wekasubi lwaki yetugira ku masiro okutuleetera ekizibu bizibu byennyini bizibu byennyini tuddamu okusaasira bannayuganda okwesaasira olw'okuviibwako ndowooza era abakyali honorable olw'okuviibwako honorable Paul Kato Lubwama Biso Kiwojjolo Bidugu ati oseka kyeti mukumu yuba wabaki olina bwe yatusoga nti gamba mubiri wakwetondera ku mpewo olw'okwonoona ti mubiri alina okwetondera ng'ensewuliro olw'okwonoona obulaba ebyavudde mu kalulu kabyasatiza abantu bange olayabaleza message nagandi mubiru alina okwetondera kamagu ng'ensewuliro okwonoona tugenzewo asuse okwonoona tugenze gundi tugenda Irani ogenze Irani ngenze Irani omanyi ensi eno yewunza omanyi tewali kintu kyonoonya ensi nga kweyagaliza omuntu nolabe omanyi Africa naye mu bazungu yenyi ne Biden yakomawo ku myaka emeka ku 80 n'okusoba ali mu 80 n'okusoba naye akomawo ensi tesobola kuteera kakati ensi eno yewunyisa oyiya bayiya mupulaninga era n'ababbi bwe bakola poliisi ebeera eyinga strategy nga n'ababbi baleyinga strategy exactly competition mu business mbadde ndaba gine social media competition eri ku social media togirabanga commentinga likinga followinga commentinga likinga sharinga followinga commentinga likinga commentinga followinga likinga sharinga ne mukulayikinga n'okusharinga n'okomentinga abasajja bajjemu abakazi abayitirivu okwekutubakuwasa kubanga abo abaana b'obuwala bali ku TikTok baagala nnyo omuntu wamufollowinga ng'osobola okukola ki osobola olina okuba nga osobola okufollowinga ekyokubiri okulayikinga era olyaga nti koona kukagattako koona ku katima omuntu emirundi 5 wakati wa 10 enkeera abafumba olyakugaina okwegayirira nti bambi ndayikinga nange nkulayikinge nfolowinga nange nfolowinge nkomentingako nange nkomentinge ngulowinge page eno kakati ngenze Irani eriwa Irani nsi erine mu byawandiikibwa omanyi erinanye Irani yesika omuguwa ne Isirayiri nnyo kabwanango nga eno Isirayiri erina bambega ng'omwana azaalibwa mu Irani nga omulimu gwe alina kubega pulani nga ya myaka 4
ne bamala abayiraani ne bakwatako ng'oli mu isirayiri ennyonyi za isirayiri teziyita mu bwengula bwa iraanisobola kuyitayo nekakutanda ne bakwata ne passport ng'erimu visa ye isirayiri ng'oli mu iraani mu kibuga kyabwe ekikulu kyabajani Teherani bakusula mu pipa ya asidi juzi waliwo omungereza yali ababega bamuse ne bamala bazuula omuyiraani yenna ng'alina omukazi ng'alina omusayo gwekuusa ku muisirayiri era abayiraani bebawagira hezbollah bebali mu siriya bebali mabega behezbollah bebehezbollah pulezidenti wabwe yani wa iraani wa iraani kati aliko bamuyita ibrahim raisi naye nga mu iraani baba ne president ate ne baba ne supreme leader baba ne president naye nebabeera ne supreme leader tebamukubakubako kalulu yabanga wansikirano naye nga aba mu ddiini abawaddiini bebatuma bagundi bebatuma ba ayatola kati owa Iran bamuyita ayatola Ali Khamenei ayatola Ali Khamenei bebebikirira balina obuyinza owa Iraq ayatola Ali Sistani gwe basulako bomu Abamerika juzi ng'ali mu konvoyi oyo ali bamuyita Qasim Suleimani naye yali wa Iran gwe basulako bomu mutundu drone nemukuba bomu konvoyi eyo yonna Qasim Suleimani bamubira ku kisaawe Iraq mu kibuga Baghdad mwennyini era naye yali akolagana n'Abahezbollah baagala kusaanyaawo Isirayiri ku mapu y'ensi yonna era bw'ogula diary oba atlas ng'ekubiddwa mu mawanga ga Buwalabu tegirako gundi Isirayiri teriiko ku mapu zaabwe naye Katonda yatonda ensi eyo bannange Katonda yatonda ensi gye bayita Isirayiri wakati mu maggwa lulimi lwennyini kaakati Iran yafulumiza omulundi ogusoose gye bayita hypersonic ballistic missile zino nga ziri eri ewekirenzi Kim Jong-un North Korea omanyi hypersonic kubanga esusse waliwo sonic waliwo hypersonic waliwo supersonic kati ate eno hypersonic kati missile eno yeba ne warhead gagana galinga agakalamu agatambuzibwa ku eno yesinga gye bakoze yesinga kati mu nsi yonna nesinga y'Abamerika nesinga ey'abalasa yesinga kati mu nsi yonna Irani gye yafulumisa Katonda nnyo kanzije watira owuliriza Top Radio ekyo ntiko emiziki nabisanyusa kakati omanyi waliwo kyetuyita arms race kati mu arms race kitegeeza nti muli mu mpaka za byakulwanyisa ono bwakola kino nga mwemukola kino ono bwakola kino nga mwemukola kino ono bwakola kino nga mwemukola kino kati America bulijjo yepositioninga nga super power eyina ebyokulwanyisa eby'omu bbanga ezo missiles naye badde ezirina hypersonic missiles ne Russia nga naye eyina ezaayo ne China nayo ne North Korea ne Kim Jong-un ye in fact yasinga okutestinga buli kaseera emipiira emingi gubanga ekalamu ne balisimba anti eri waggulu baliteekako essasi lye baagala oba bateekako nuclear warhead kyonna kyonna kye baagala era kyakulaba nti Japan ebeera ku bunkenke buli kaseera kuba tebamanya lumu buli kye Kim Jong-un nga teziriiko naga mutunduze mu Tokyo ezo zisinga zino zebayita intercontinental ballistic missile kati eno esinga nawo esinga intercontinental continent ku continent kubanga tezimu continent zerinaanyi nga bulaba Africa ne Asia nga bulaba Africa ne Europe owuliri nga bulaba Africa ne America waliwo okwerinaana kati ziba zisobola okuba naye kati eno kati nga bolaba ensi bweri eneetooloo kati olaba nga eno eya China gye yafulumiza gye bayita eya China gye yafulumiza empya DF-27 ebadde ekyasinga DF-27 bwe bagamba nti hypersonic kitegeeza esobola okuflyinga okusinga speed ya sound eri 330 meters per second byebisaawe 330 buli sekendi ebisaawe top radio ekudduka eddoboozi
kati esinga emirundi emeka kati eno esinga kubanga eno edduka miles 760 parawa ze kilometers 1225 parawa jajjange ebbale at sea level ze miles 663 parawa jajjange ebbale ayemedi okiwulira kati eddukira ddala nnyo kati China ebadde esinga okuba ey'amaanyi ebadde esinza edduka ennyo era kyeralikiriza juzi n'Amerika kubanga gye baakola ng'esobola bulungi nnyo okugironkinga mu China nekuba paka Hawaii jjukira Hawaii ebeebuuse n'Amerika yonna kubanga Hawaii kyekizinga kiri eri mu Hawaii ddala abagagga gye bakyakalira kati abayirani ne baleeta yaabwe ng'ate esinga ey'aba China bagita fata olisimu gundi era nabo bagirisiza mu byabo eno eyina range ya kilometers 1,400 kwe kuva wano ne Kazakhstan 1,400 eri capable of stealth maneuvers. Otegeeza ki? Stealth kiva mu kigambo stealing okubba esobola okwebba nebula era esobola okuyita mu radar systems zonna eziriwo kati current radar systems eziri kati nga tebagidetectinze radar zeziraba ennyonyi eziraba ennyonyi radar nga zola gye tulina entebe ekyo kyemulaba ekipiira ekyetolola bwekiti nekyetolola bwekiti nekyetolola buli nnyonyi eyingira mu airspace ya Uganda ebegiraba era baga nti yimirira nga tebakumanyi nga bakubira e Rwanda nga bakuba eno eri equipped nekibayita solid fuel propulsion systems ne second stage mobile nozzle oyira okujja okuganda olutalo lujje kiwalo kyetuyita maneuverability tumanuva kwe kuba nti nno osobola okwewoma okwesega okwekyusiza eyo mu bbanga nga bolaba zino F-19 sibomba bwezikola neyetala nekyuka kati zino zisobola n'okugenda kibaita out of the earth's atmosphere omanyi kati eno ensi kwetuli erina kyetuyita gravitational force nti bw'osindika bwoti ekizungirizi mu bbanga kisigala waliwo force ekisika okukka kati waliwo wootuuka noba nga eyo earth's gravitational force tekyakusika olanga bw'obeera mu nnyonyi mutuuka ne mukuba ebire ne mbiyitako nekuba etonye eno wansi mwe muli waggulu wa bire kati ne mbeera eyo waggulu naye yadde muli waggulu eyo ensi esigala ekyasobola okubasika muba muyina kati waliwo gy'otuuka nga yo no escaping ng'obeera obezi bwoti era mu level physics tukiyita velocity of escape ng'osobola okubeera obezi ne webba era velocity of kati egenda paka muki esobola okupenetratinga neyisa amaanyi g'ensi nga tegajja agisika bagikoze mukiki bannange awo velocity of escape eyo ebeera 4000 kilometers per hour ze 11.2 kilometers per second era ng'osobola okuva ku north pole n'ogenda ku south pole mu dakiika 21 from the north pole of the earth to the south pole actually sina earth naye okuva eri ku north pole paka eno wansi ku south pole mu dakiika 21 kati eno gye baakoze edduka kilometers 15,000 kilometers per hour kitegeeza esinza eri velocity of escape evirako ddala bagironkinze ensi tekyasobola kugisika bagironkinze jo kati eirani wetuuse kati abayisirayiri abamerika bali mu kutakula mitwe bakuŋŋanyiza dda ba physicists bagistadinga okulaba bagikoze muki kubajjukira nti isirayiri erina kibaita iron dome okulaba nti tewaliwo kizuka nakimu kikola kikuba mu isirayiri ensi ya isirayiri eriko engabo waggulu nga bolaba enfudu bweriko ekyo ekintu ekikaluba ekiwaawo kati isirayiri erina iron dome eri waggulu kati bwokasuka ekintu kyonna kikuba kuli bakikubireyo mu bbanga okulaba firimu ezimu bakapitaani Amerika
bakikubireyo mu bbanga kati olw'okuba nti bano bagikoze esobole okwescapinga radio systems zonna babeere nga basobola okuba oba isirayiri oba amerika oba bungereza banywanyi ba isirayiri yensi ki america ye first ally isirayiri abaayo anti abaweesa eri ebyokulwanyisa byonna mumakolero g'abazungu baisirayiri bebasinga okubibeera mbu ne Russia ne Russia mbu ne Ukraine bona baisirayiri sayansi yenna wabaisirayiri baisirayiri bali kyokka yetali ku map ekasi katono be kati kaliwo kati mbalabe era olwo gibayita the 7-day war oba ye Yom Kippur 7-day war olutalo lwali lw'amaanyi nnyo aba Irani banywanyi ba Irani mulimu Russia mulimu China mulimu Syria ewasadi abo banywanyi ba Iran tuvula nti Iran erina amajja wonna mu Syria erinawo amajje gaayo kati kivula nti yali yagala nnyo okuinfluensinga Iraq baddemu begatte ne Iraq babeere bamaanya wonna nga Kuwait we baagala bamugiriranga chapati kati lwakuba nti Saudi Arabia ate ekolagana nnyo ne America lwakuba nti bino ebyejjuza ebyesente zino eza BRICS byeraliikiriza nabaga kati omanye ekiriwo kiri nti omuyiraani bw'aba badde ayagala kugula mafuta of course Iran tegula mafuta naye erina agaayo naye Russia bweba erina obweyagala okutradinga kati katugenga mu BRICS ti Russia bweba yagala okutradinga ne South Africa balina okukyusa mu dola basuubulagane obulaba China bweba yagala okugula ku Russia China erina yuan Russia erina ruble kati Russia okusobola okugula Russia ne ruble omusimbi ente rubo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole Kyalo Robert Wamala Lumanyika abuuza nti mizaire ezo zakugezesebwa ddi tujja kubabuulira onage nti no I enjoy listening to those things of wars yenalongodde anangabire nanyini kuwomera byenda mu matooke age nti wawulira ebintu by'olutalo awuliranga n'olutiko lumuyiye naye amanyi kye bayita olutalo ogira mu lusaba ate onage nti no naye kamagu ne mubiru nga muntiisiza nnyo I was to travel to Palestine and Iran in July kyokka I have a Jewish visa what do I do I'm a carpenter dealer matovuuza ifat nedda agenda ayogere ne ministry ya internal affairs bakolere passport empya bamukolere passport ne bakungu ba Uganda baba bagenda Russia gabana bagenda ku benchmarking tebayimba bakola passport empya nti n'Abayisirayiri bo tebateekamu stamp bakuteeka bakuwa kapapula so that you can able to osobola okajjamu muki mu passport wakati bwogenda ku kisebe ng'ekye Dubai oli consular ayitamu oli immigration officer ayita mu kaputabo konna ssebo konna akayitamu kati ogenda ku embasi ya America ng'olina visa ya Russia nga bali mu kusika mugu gw'olina visa ye Iran era abakungu ba Uganda baba bagenda kati musuze mwezi ensibo zitakolagana na European countries batakolagana banyanyi ba America baga nti butabupya muli mwasuse mutano bannaffe nga muliyo muli bafumbo obufumbo mumazeemu emyaka ebiri omwana abuze kyokka bwe mulaba ku social media bibeewuunyisa bitya bimulaba kuki ku social media bibeewuunyisa mugenda okulaba ng'oli anoonya amagezi agajjamu olubuto ogenda ali atadde ku social media mumpe ku magezi omuntu asobola atya okujjamu olubuto kyokka nga muli mu bufumbo mumazeemu emyaka 2-5 omwana yabula n'otunuulira ensi mumunoonya mwana oli asaba magezi gajja mu lubuto ku social media byonna okubirioko abantu babiteekako nnyo munoonya amagezi agajjamu olubuto kati abantu nebafukumula bakuwa amagezi oyinza n'okunywa ebintu omutwe ne gubukako ne gugwa wali oba bayita mmere abantu bayonda ebigambo ku social media okitegedde kati muli mutya ng'oli eyo olina gye wateebya akasente owuli oyagala kubaako kyokola naye tolina business idea yo yadde omutwe mukalu bwe kalu wadde sente ozirina ekyembuuza aba traffic bano aba poliisi
abakwatira emmotoka mu binnya bo balya mmere ki era bataswala era kiki ekibatuuza mu binnya wakati bino biri ku saapolo aba trafiki bo banoonya buli wokusalira ku misinde oba bakwatira kyova olaba bw'okwata northern bypass bali wali ng'oyingira kaleerwe babeera waawo anti awo tewali binnya kubanga osala speed awo tewali binnya jonna basanze mu tijjankusolyawali ekabalala yawula omuseetwe n'omuntu mubiru wali ovugiddeko mu binnya mbimanyi nebyogamba bw'oba ovuga mu binnya owulira otya muli ng'ovuga emmotoka kosa owulira bubi kakati wakati mu kuwulira obubi olinaga nti yimirira nga onoonya ngeri ebinnya ebiri ku saapolo manyi bwe bifaanana mbimanyi wano ku totaalo oyambuke nayiseewo ku sande weebiri tebiriiwo weebiri bitono bingi bibunye wonna eggudu ekkubo lyonna lyonna kakati ddala mubiru ate waliwo ekiwanvu ennyo ng'olina amagezi osobola okudiployinga omusirikale wakati mu ebyo ebinnya bannaye ebinnya bitwogerako mubiyitemu si pokopoko wakati mu binnya ebibya nnyo bwe notekawo wa trafiki nga wakwatira abantu kati bo intention yaabwe kubanga abantu bulijjo bwe babayimiriza tebayimiriza mubirayo ndowooza nkadde anti wuliriza toyinza kulinda muntu mu kizibu n'omukwatira mu kizibu wakati olaba abo benyini aba traffic badde badiployingira eno waggulu ku DFCU gyebaba bagenda okumpi ne MBI manyiwaawo mbakoja Andrew balinga babeeraawo naye nga abantu babakuba akataka ne babayitako emisinde tewali kamera kati kwe kujja wano awo kati wano webayimirira waliwo kamera kati lwaki tebabalabira ku kamera ne babakwata bukwasi ne babakwatira awalala lwaki tebakolagana nabali eri ku command center naggulu ne bagaa nti namba plate ub biki stroke ero emmotoka kubanga bakisobola bakwadikaeno speed gun gye bayina era besobola okulaba nedda system ze balina enaggulu ku command center wali kuki nenateete nekusinga enaggulu zisobola bulungi nnyo okusoma namba mubiru singa balaba namba plate yo kubanga ekyo bakikola kamera baziina ekyo tekirinako debate basobola okulaba enamba yo ne bagiteeka mu system ne bamanya driver ne bagiteekako alamu nga buli weyita ku kamera wali mu system enaggulu ekaaba kati bwekaaba basobola okuba essimu ti ku kamera oli waliwajja ayise mubitala egundi wano ewa kulwebugerere mukalagi wuyo ajjawa ajagayaza obadda kiyunga mumulinde ku kamera eri enakifuma mumukwatiraawo thani okulindira abantu mu binnya toyinza kuddira muntu wali mu lutalo lwa binnya noga nti oli ali mu ddwaliro buli naku tumunoonya asindika mwana mumukwatire ku kitanda nga azaala ekyo kikyamu ekyo kikyamu ate gundi afande nsereko si ewa traffic Kampala metropolitan afande nsereko ekyo ekikolo ekyaba traffic abali waneno ku saapolo wakati mu binnya ebyo biri ku saapolo waggwerako oyunge kuki saapolo waggwerako oyunge mu roundabout eyebwayisi gyebayita ku 3 ebinnya bingi nnyo tetewakyali mike esobola biyita munimbye tekyali motoka ku sande nalwana okuyitaawo muto wange yayiseewo ne motoka makex ebipampagali yabiresaawo kyokka wange ebipampagali bigudde wa traffic namukwata ate namulyako ate wenyini waliwo edduuka eritunda ebya spare ate namulyako enguzi yamuliddeko enguzi nemugaa nti mukopa erinnya bambala obujaketi buli fekta jaketi tetukyalaba amannya gaabwe bugabika era tusaba poliisi ebubajjeko kuba kati amanya temukyagala twagala tutegeera asika ettooke erinnya lye namugee nti kebera kusiseeko ettooke oyo wa traffic omumbule tumuteeke ku radio bamugobe mu poliisi tetujja kukubeera nababbi bamugobe mu poliisi bamugobe mu poliisi twogera ku professionalization president Museveni gyayogerako buli naku of government officer osize wakati mubinya obbiramu abantu nga mubabbira nze newunya ate aba traffic bebandibadde basooka okulipotinga n'ebinnya mu KCC lwaki tebatula ku lukiko lwa KCC sikwokka ne mu palamenti abasirikale ba UPDF baliyo bangi nnyo oba 8 oba 10 bateekayo n'abapoliisi 2 n'owa prisoni omu
lwaki babeerayo 10 oba 8 mu parliament bo bakabawomerwa sente batekana abapoliisi 2 bakikirire polisi mu parliament ebirowoozo ebinyi ebyo byennyini aba traffic bandibadde bye babiripooting asinzira wali wakati mu binya ebiringa olaba nakino ekibadde nga ku makerere yero kimanyi ekyokumakerere yero waliwo washingibbe nga wenyini webayimirira era bulijjo balaba nga bayimirira wakati naye nabagobawo lakini nembaga nti muve wano tujja kubakwata olaba nawano okubbiri ova mu round nja kukozesa obuyinza bwenina mu gavumenti mbakwate olaba wano ku round about yokubbiri bwoyambuka booti ngaogenda mu eyabinayisa eyokugwanika nawe era walingawo ebinyera nga batraffic era babeera mu binya logiki kyekirimu banti bafuna omukisa ogwokuba nti oslowinga down nobalengera naye ate okwatira muntu mu binya oslowinga down nobalengera wakati mu biru era kyova olaba wakati ku Salvation Army wakati wakubiri ne wandegeya ku Salvation Army ngimanyi bulungi home of the disabled awo wenyini kati wali maaso waliwo hampu ennene ogenda kasimolo gate awo wenyini era nawo bayimirirawo kubanga osirowinga kale ku hampu bayimirireko tewali mutawaana naye wakati mu binya by'okusaapolo biri binya biyitirivu biribi tekyali moloka nti okuleka landi cruises zibiyitamu n'abalina pickup zinenene naye mwenamwenamasimanyi bano banvuga zaani makex oli mu BMW zino zi 7 oli mu gundi Mercedes Benz zino entono ezawansi zino zonna zi blue tacket zibiyitamu blue tacket zonna tezibiyitamu ebipampagulu olikaawo naye wakati mu binya olaba ne bujja nezipolisi mweyimiridde simanyi bagiwa ebirevu bingi nnyo wano wansi kati kyembuuza lwaki KCCA tekwatayoko ku erefu bw'ettaka ettaka lino malamu ne bamuteekamu gundi negakola sikola tebateekamu kolansi bakwate malamu bateekemu layimu bajje bayiwewo baleete akanyiga kano kagundi kakompaketa kanyige tuyitewo then poliisi ebeerewo nze sirina mutawana na trafiki niye mutawana gwange kulindira abantu wakati mu binya namwe muteeke mukologiki ebyawo injinia Luyimba Zisali leero bakuyisewoko babivaako bali mubirala yo babadde mu palamenti nga bedifendinga ate lwakubaate omanyi Uganda bizibu biyitirivu ate abantu oluusi wesanga nga abantu ate bebagenda okunya ate anakunyizibwa ate asooka akulaba anamukunya mu advansi namunyika mukomo nebiyingiramu okuva ekasawo wagali byonna tebitegerekeka ono gyagenda agenda tuuka nga eri museetwe bannange oba temuntegeera bulungi kyenjogerako kati ogenda okutuuka ogenda okusanga olowooza nti ono agenda okunyizibwa ajja oli akunya ajja kunya nnyo ono ani alina okunyibwa omukunyibwa olowooza nti omudingidi gwotegere nnyo omukunya ananyiga nnyo nnyo omukunyibwa naye olwokuba omukunyibwa yaba yasoose kulaba mukunya newabaawo okunyikamu omo neguba museetwe kati ogenda okusanga nga olaba emmese ezanya nekapa ngaemmese ekolaki ezanya nekapa te nekirala nababaka ba palamenti musomeeko mumanye standards ez'okuzimba enguudo bwemuba mukunya abantu bano nga mwogera mukope palamenti ya bungereza ne Amerika mulabe problemu yona yava kubaleeta kyebaleeta nti kasita bakwata ebyobufuzi nebabikomansolizinga nti omuntu okuwangula obubaka bwa palamenti kati mu west you need between 5 to 10 billion exactly omusala kateshizi yateeka mu kalulu si yekka competition mu west eri waggulu nnyo bw'obala sente omubaka palamenti zalina okufuna mu myaka 5 akomyewo sente zeyayinvest wakanga nga afunye nga biliyoni 1.5 emyaka 5 kati ataddemu obuwumbi 10 agobaki anazizawodi oli agobaki kakati olwekyo kati wekanga nga bano abakunyizibwa
kati kwembe oli ebitongole bimuzimbimanyi bingi sijja kubikuutinga nebagenda nebakola supplementary nebatulina tugira bweti nebasabnogenda ja bweti nga obuwumbi bilioni 10 zise myaganya sayansi ali mbintu yenna ebintu byonna tebitegerekeka isoko olina omulimu munene mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente anga ekituufu banditodde ku namba yaabwe aba UPDF mu palamenti ne basigala bana prison zenfuna 2 ne polisi 3 it's a good idea ndoze palamenti yandibadde ekireta kwazi gondi zikyaliwo eki zebayita private members bill already NRM yagambye tekkiriza wa NRM yenna kuleeta private members bill NRM yeyina okusalawo basalawo nga kibiire era ne babeera n'abantu bantu abo mu palamenti bokka be boogera General Kahindo Tafire yagamba nti ekibeeza abasirikale abo mu palamenti nti abantu obufuzi baali basusse obuzanyiramu nti kyobola tetulina military coups kubanga abasirikale mwe bali mu palamenti kale abasirikale babeeremu naye abasirikale bali bameka bali onangaye ndi bandibadde bakwata ba UPDF ne baba bana prison zinefuna 2 kuba byonna bitongole bikumaddembe biri mu bantu then ne polisi nebeeramu na 3 zenkiwagira kati omanyi nti kyonna kivudde kuba nti singa systems zibeera zikola ebirowoozo bya polisi biba bituuka byonna nebyamagye biba bituuka biba bituuka bulungi nnyo kuba kati parliament erina defense and internal affairs committee overseeing ministry of internal affairs ne ministry of defense ng'erina okufa ku nsonga zaabwe butereevu not just oversight role wabula n'okulaba nti our forces are in good shape, are well facilitated and they are performing to their best. Defense and Internal Affairs Committee Parliament akakiiko weekali onageri jamu muyitirivu nnyo okuva Entinda paka ku Spear Motors Jinja Road from Boyogerere up to Lugogo traffic lights weesibye nnyo Kinawataka Road up to Bugolobi tewakyali woyita ate jamu ali okuteeka ebitala ku Northern babiteeka awo gundi ku Spear ne bibanga bikola ate tusaba ne KCCA muteeke ebitaala waneeno ku Kayunga Road wano ku City Oil ku City Oil yekamwocha wasusse wasusse muteekewo ebitaala tubeegayiridde muteekewo ebitaala muteekewo ebitaala nitufa emotoka zeeyongedde nnyo n'ekirala oba gavumenti eddemu operating irenga Entebbe ali ati afande Titus Muhombe bukendereko afande Titus Muhombe tukubulishako n'emisinde kumacha wali wantu yisizaako emotoka ya UCM roundabout ku 2 abadde akubye wa bodaboda abadde ajja gweri ku washing bay my goodness emisinde badde Mitsubishi L200 njeru namba za UC nenge emisinde omwana obulenzi gyawenyuka mu round olwo nampisizaako ya judiciary badde Ford Rangers zino models empye zennene nengamba bannange kiri luno zino za gavumenti yandizeeyo nekolera Entebbe abazungu abo balina kyebaali babaze okuba nti gavumenti yali Entebbe nga Kampala commercial capital nokusa nekirala kubanga tisinteberezaamu nga baminisita basulanga omukumba nga bakolera Entebbe nede ne ministries balino zispreadinga netugaa nti kati ministry ya agriculture labor biki oba biri Kayunga kati abantu bataleka okubanga bakola ki basaasaanako ne babeera nebirala ne wakulakula ne bagaa nti kati ejjinja yewali energy ministry ya energy erijjinja bava n'amasanyalaze ne bagaa nti eruweero waliyo kino ne bagaa nti embalala mwankole kino nti embaale kino ehoyima kino nebagenda nga basaasa abantu bagenda ne babisengako eyo n'okutambulako ne bagenda nga basenga passport tuzikima moroto yandikulakulanye woteri zandikoze emmere yandibadde gyeri engudu zandikole buli kimu nga abantu bagenda mu moroto in fact nabana ababa begomba mukuwamba kibuga baba tebenene bwe bakiwamba tubatumidde abaami abafumbo nga kumpi gwe buli kintu wekusa weka otya emmotoka ovuga V8 mukazi wavuga vitizi
ekyemisana okirya musijje bano abakazi abatambuza emmere ekolekayo sunsana minyeebwa essimu gwolina iphone 14 manyi kati abantu babana essimu 2 iphone 14 Pro Max then nokwata ne Samsung S22 Ultra mukazi wacho akwata ezivaako amanda omanyi omuntu yenna nga akwata muguno omulembe gwe tulimu essimu ng'evaamu eryanda mulembe mukadde ali ate awo nali bulukyamuzi David Kalwanga ndabira nnyo munagundi munabusujju bwewiwatuyi munabusujju asookerwako andabira nnyo munagundi ku Masaka Road Joseph Gonzaga Sewungu era abakyala tubagamba baawo bwabanga essimu zakutte tezivaamu manda nga gwokyakwata essimu evaamu eryanda kitegeeza yakwerabira zavaako gwokyakwata ate betubetanidde nnyo okuba ne kamapeesa akatono abakyala tubategeeza mufokasinga ennyo kasimu ako akamapeesa osinga enene yaki esereza terina mulamwa akakalagajjalirwa kootayagala ako kekalimu omulamwa ndoza owulidde bisoboka nomwokolako checkup jeno checkup motoka y'omwami nokeberakebirako wansi w'ebiwempe nemabega mubisawosawo tunojjawo omupiira nokebera owagenda omupiira obusawosawo bulimu zigundi ezo zikodi obutegula grave box waggulu wali mu motoka zino models empya zirina compartments empitirivu obungi muyaze naye ng'abaami tubagamba muswaleeko toyinza kubanga okukwata essimu ezitavaamu manda nga mukazi wacho akwata essimu evaako eryanda evaamu eryanda muguno omulembe gwe tulimu kitegeeza gwe oli mu Kampala wekkusa wekka ate netubuuza ne ku basajja abatebalirira batya n'agulira girlfriend iphone nga yakutte Tekino okutya mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda otya mukama simbula genda okole tukaweerezaako mwenna bali mu ministries ng'emmere mulya ya kitabo ate nga naye ministry abali ennakawa ministry etandise okwavuwala n'emmere y'ekitabo bagenda gijjawo musaasaane kulanki bayise HR bareviewing bagenda nti abantu basusa okulya emmere balya ssente nnyingi omwezi gugenda okuggwako nga mulidde emmere ya miliyoni 7 kati baagala buli muntu agende mweriise buli muntu agende yetakulire ku lanki bagijjawo bagenda kugijjawo by the way mu financial yeno gye tulagamu gavumenti bagenda kujjawo benefits ezisinga anti nekiri president kyayisa ekyaba empanga kyekigenda okukolebwa nawulidde already ebintu zino testing kits America zibadde teekamu sente nebyobulimi yatandise okusala sente zibadde teekayo naye tusigale ebyona byona nga biri awo tusigale nga tuwa palamenti yaffe amaanyi n'ekitiibwa ddala sipiika owekitiibwa right honorable Anita Among n'omumyuka we omwana w'obulenzi Thomas Tayebwa ne the entire August House twongere okuyimirira nabo ne kabinenti ku nsonga president kyebasalawo wa president alina kyeyayogera nti kale bwe baba bakuzaala bwe batyo yali nsobi naye tusa n'ogamba president Museveni yagambye bwe kiba nti nno bagenda tusalako ebyobusuubuzi tunasuubula n'abalala bwe kiba nti kutusalako kugenda mu nsi zaabwe tunagenda mu ndala bwe kiba nti kutusalako byakusoma tunasomera awala tunasomera kuno bwe gaba amalwaliro tunejjanjabira kuno president kyekyogedde era sipiika yagaye nti ngende mu America ndadde ngendeyo ki yasemba gendeyo juzi kulambula gundi sipiika n'omumyukawo ne palamenti yonna ne kabineti tuli mabega wammwe mwasalawo bulungi kati tugumye ebijja bijje kwatedda tetwabeerangawo ng'ebintu ebimu tebiriiwo amasimu tegaliwo twali tubeerawo entambula bwere nto twali tubeerawo ensi yali ebeerawo oba nkulaakulana kale tunabeera mu kyetuno bagaye nti no asula mu nyumba yettaka tategeera abajjajjaffe abataabirina ate bawangalana nnyo omanyi nti Adamu yafiira ku myaka 93 Adamu 93 930 years 93
abantu balooza tutabusi tetukyali olwali abagati mbiri oyo ategeerwa bana ife tetunaba kutabuka emyaka 93 omuntu okwambala ekooti enjirifu tekimuganda kumanya gyalaga wange juzi oyogera wano nti embalala gye basinga okubba ettaka nga siyinza kikkiriza anti kisekulaba omuwala ng'ali ku tiktok embalala mwankole nti mujje mugula ettaka lyaffe mufune n'ababbi bano ababba mundu jambi yabiki kati biri eyo embalala babba misana obubbi bungi kuba ndabye wano story ne story ku tabloids zines online nga bagamba nti ewasinga ebitundu byebasinza okubbamu ebiharwe former division headquarters biharwe east playground waliwo batekanga katale ka buli wiiki waliwo kanyareru composite land waliwo kyebaita rwanda masero enyakinengo oyo yonna yonna kibwera seero bwekiri eyo mbwe ate tebalina bagambako kobaani era babituteddewo brigadier general Henry Isoko buli family mulimu wayo pdf mulimu sfc mulimu polisi mulimu buli family kati kabekoleko effujjo kabekoleko emikolo kabekoleko emiki buli family emikolo erina omunene oba wakakuba eno n'olina akuba eno oba wakakuba eno n'olina akuba eno oba wakakuba ku polisi ono n'akuba eno kati omushiija alina mahe n'akubira wamagye kyova okusindikayo ng'oli rdc tolina obubataka tosobola kyenyigamu osigala ku musaala gwo n'olya ate tosobola kugendayo n'obakolamu n'oto olina okuyiga olulimi lwa mpaka oli omusanga ali mulaala ali mu nnimiro naye ng'alina jeno gwamanyi ng'ali mu simu ye ate nebategeeza bannange omuntu oba otaba na ssente mu nsawo tekimuganda kuba mugagga alinza okuba nga alina enteeze owange wakati mu kabega ketulimu ak'ettooke ninsi abantu banoonya ssente n'ekonome ekola ki efuse enkonome waliwo ekipande kyendaba okulawunda bauti yewandegeya kuliko nti enkonome naawe wenyini kugayaza road ng'oyingira ekibuga kati ate ababaka ba palamenti manyi babadde kyankwansi babainalemu kokasi nabayiseeko nabadde kuima road okwo mwabaddemu abenalemu ne ba independent gunebagundi nabo babadde manyi bayita buli muntu oba oliwo opposition naye ng'oyagala ogenda mu ttendekero obangulwe buli yavuddeyo miliyoni 10 million bakibajetingira biliyoni meka nawulira ku bajeti ezali wakati mu kabega ke sente gwanke lirimu buli obedda afulonti deeka miliyoni 10 ate banabadde ndaba emmotoka nga zimpitako ezo obugombe nabadde awo nga we bayita ebukalango nga zimpitako bayitawo kikuba mpanga anti waliwo awo obukalango gayaza bendobende lyonkowe nga zimpitako naye nga minisita omu aliko emmotoka nga 3 minisita omu emmotoka meka 3 tebiza ziva kyankwanzi jukira otuuka ekiboga then noyingira munda nokwata ekyettaka nogenda eyo mbagenze bamwati toke nabo babadde n'olutuulo lwabwe mu wooteeri naye ndowooza era nalwo gavumenti yalufinance babadde ku byagundi antibo babadde ku byakogundi constitutional review kiza Besigye lwaki yagambye tajja kubeera ebya solo candidate tabikiririzaamu yagambye nze sikkiriza mu solo candidate ndowooza ye mwami natulinda nomani omudingidi tuuse ku Besigye kakati otuuse okunsindika ne mukatebe gwekyayogedde no yendowooza yooli yewe yajja okwesimbawo alina gwe yagaana kumi roteriani muwongo okulebera sikugwa james tweheyo yakedde ndi ku mukutu natuuse dda muganda waffe mulindwa peter yakedde dda komanda bale ali ku mukutu sireme kubuuza ku mugambe paul yakedde dda alhaji medi sebana ku mukutu kwali ne andrew bekunda nzikizambuze ku mawanda andrew bekunda ali ku mukutu ne antimire mu taxi tulabira omukulu nti mwasuze mutyano omuko Frederick Kizito owange nsosawaze bino omusajja atasiba zikweya wano ku luguudo oluva e Kampala okudda emitiyano ebayita ebuloba akutte abadde avuga emmotoka nga bwavuga wawa ava maaso amataala okubuuza
gye bali tebaliyo atala okutegera nti alume yali alume taliyo kyokka ne wabawo alume amulabye mu kkoona n'amukwata nga talina misolo bulungi gimukkiriza kuvugira motoka ye ku luguudo lwa gavumenti n'akwata essente encupuli za mitwalo 2 nakiwa wa trafiki amusimbye ekicupuli n'owa trafiki enkola yokubeera mu Uganda kati nagwo gufuse mulimu owa trafiki ategedde atya nti kicupuli kuzimu ku sente z'abadde nazo nayagala abeeko bwasindikira akantu kuma wa mobile money ayina akakebera n'akizuula nti ezinonfu amane detector n'amwawuliramu zinonfu n'ajjukira ezooli ayiseewo waliwo nangambye lwaki obubbi bw'ettaka bungi nnyo embalala mwankole naddala mbiru ebifo byasomero bayita ebiharwe angaye nti biharwe is a hot cake because it's adjacent to Lake Mbulu National Park. It's touristic. Touristic ekifo kirambulibwa manya oluzungu naluke oluzungu nalusoma nekumala ati bwe nayitayo nevaayo ogamba nti no is touristic kitegeeza ki tourist kiva mu kigambo tourist kitegeeza kigambo tourist ekitegeeza okulambula kati ekifo ekyo kijjumbirwa nnyo okulambulibwa webale nnyo ssebo mukoddomi wange Professor Samola Masharo Semakula ali mu UTB webale ensonga eyo ompabudde angete wali touristic wali adjacent to Lake Mbulu National Park abantu bagala nnyo okubeta eri ebyabyalwe wange omubita tudde mu timu nupu yebuuza linda kwatemu nze tudde mbiyuma nkutemu ndi mukamaawo Esawa omudingidi wa service Rotarian muwonge wange abatimu Bobi Wine mu nupu bekutudde mbebuuza lwaki Mathias Mpuuga Nsamba leader of opposition alambule gwanga niye nti ye leader of opposition ng'abalala bonna opposition aba muntu w'amaanyi nnyo bagamba nti lwaki alambula mu kaseera kano nga wandibaawo okugamba mbu ku Bobi Wine n'Empuuga ani ayina okubeera senkaggale byabakabalaza ate nga bannange kankubulire nabadde njogerako n'abakungu mu nuufu Honorable Mpuuga awa respect era akimanyi nti mukama we ye musajja Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye mukama we kati abona bonna abateekawo embeera ey'okusika omugwa just banoonya byabwe bagala sente ku Mpuuga bagala sente ku Bobi Wine bagala kuwabuluzaamu ekibiina kyabwe ekya nuupu abo just bamyoyo mibi mitama abayagaliza nuupu ababaka abamu abanuupu tebakyagenda ku kitebe waliyo obufuutu soja abavubuka bafuutu soja buli kaseera bavuma ababaka oyo musiru oyo teyatukola bwati oyo tavaako ssente era kati bogerera mu nsonga nagambye nti Igongo Cultural Center naye eri mu Biharwe nkubuzizaako Onalebo Christine Kaya Nakimwero ne Onalebo Betty Ethero Naloyima owange ng'ovudde ku ebyo mbugundi omugagga Nyeenya Biharwe weeri mu ministry ya tourism ate ettaka lya gavumenti lye and antiquity mbuwe babba bagiti bebamanyi nga antiquity ngaawo olaba ekinyonyi kya ŋŋaali eŋŋaali antiquity kulambulibwa kintu kya ggwanga ngaawo ogamba ebintu ng'amasirosiro ngaawo gatugenda tulambule enkula of tourism wildlife and antiquity eŋŋaali enkula embogo enjovu egonya ebyo bya wildlife kati bino bye bintu ebikadde antiquity ebikadde naye nga byali bya mugaso kati nga motoka ya Ssekabaka Edward Muteesa nga bwolaba zino essaawa ez'okubisenge zalinga mu golodi ng'enyenyi nga bwolaba stove ziri ezedde ezalinga eza golodi ezaali enzitonya nga bwolaba amakufulu agalingako ekisanirizo kyogamba nti ekisitula ekisanirizo kati wildlife byebyo byomanyi ebyabulijjo kati kiri kyekirungabyabulijjo kiri kyekirunga ekikirimu tukola babiri leero seba abantu bagenda kujjawa mu kusaba wano okw'amaanyi n'olwekyo akulowooza nti Mudingidi ate abadde atya owange Meya Paulo Mugambe ekipapula kyabasawo okyagazaaki akizizike Meya Paulo Mugambe ow'Ennakawa agambye oba tebaddamu kumulonda balekeyo kasita ye abagamba bituufu byennyini agambye mu Nakawa mu Buyinja zoni ne zoni endala eziri omwo lwaki ozimba enju n'otekako emizigo 20 n'ogaana okwefiiriza omuzigo gumu okusima toyireti y'abapangisabo tuzeere wa Saalongo aluwa oli gweyogeddeko eyatunze ekizimbe Saalongo omugagga Nyeenya
Omanyi omugagga Nyenya yono omugagga wo mu kibuga Kampala oyo no mukoddomi wange Nyenya ye wasa sister wange oyo mukoddomi wange sebo Salongo Nyenya ye wasa mukoddomi sister wange omulungi. Omanyi alina ebizimbe bingi mu kibuga Kampala yakutteko ekimu ku bizimbe bye n'akiguza omugagga Drake Lubega naye ati kizimbe kye yakyezimba naye wuliriza waba kitunzi tewali kati mutabana ekyo gulimu omuntu okwezimbira ekintu kye mu sente ze n'akitunda nga bwe ntunze ewange wabiki ntunda emmotoka yange oba amaka gange oba apartment zange oba emizigo gyange mbanziza musango wabula wulira ekizibu ekikirimu Salongo Nyenya akoze ekyo okutunda ye Nyenya yakoze ensobi n'ataddira bapangisa be kubategeeza Drake Lubega kakati omuzigo oguba room oba edduuka eribadde okubanga oyinza okwebuuza ku mupangiso tunda ekintu kyo anti oloopayo obusuulu n'omutegeeza kakati Nyenya bantu abasuubuzi babadde bafuna goodwill ya miliyoni 5 ku kizimbe kye kati ne Drake Lubega ate naye addamu basabeera 5 ng'ate bantu bebamu Salongo Nyenya yenna nyini kiri ekiri wali ku Kampala gye bayita Costco building Costco ekitudde mu masigidi gwa Gaddafi Costco nkitegedde oyo mukoddomi wange ensonga endala edduuka awamerwa nnyo olukoba ku Sheraton Wakutaano edduuka eri obukadde 3 Drake Lubega yaliramudde 7 ate oba yakiguzi nawuliranga sente nyingi aveeko Drake Lubega n'asabibwa akendeeze ku muwendo gw'amaduuka n'agamba nze ndi mu kyalo Masaka n'oluguudo lwagwamusiina wempita ndi mu bumwanyi bwange awuliranga Drake asemenya aveeko Drake Lubega omanyi abapangisa bamugamba nti abepankirako bagenda va ku nyumba ze nabaga ne bwe munavano nejje mulaga nabyo byange tuddamu okuyisa obubaka obunyolwa n'okusaasira bannayuganda olw'okuvibwako yaliko mubaka waki wa Lubaga South omulongo Honorable Paul Kato Lubwama Biso Kiwojjolo Bidugu omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula buterevu ngenze mu New Vision lukwakwayo afande neragirebere kuba ku mukutu New Vision yagamba nti waliwo agabinja agakosa ebiragalagalagala agalumbya amasomero eteeso ebukedi ne bugisu ate abaana ba ghetto bayaniriziddwa mu kitiibwa nnyo ate abakulembeze ba Africa beyamye nga be bagenda okulaba nga bamalawo olutalo wakati wa Ukraine ne Russia nabalabye ku Zoom President Museveni yalubaddeko gundi yabadde alukubiriza we South Africa omwana obulenzi Cyril Ramaphosa Museveni asiimye nnyo Mama Maria Nyerere ate nga mawulire malagaga nti President Museveni agenda gaba emidaali 5 koze emidaali giriko biliyoni 25 emidaali 5 buli financial bajja aloketingira biliyoni wakati wa 2 na 3 midaali biliyoni beni ni bana balaba obuseegu tubali bateekawo akakiiko akagundi kalimu ethics and integrity akavunanyizibwa ku pornography babeerawo ne balaba akatambi kano kazitowaki buseegu buzitowaki enkanaki akoze eki avawa addawa bakyaba kalimu bakyaba seguse bakyaba mansentungo biliyoni 8 ya Somalia UPDF Major yomukobo bwe batta biri mu lupapula lwolwo bamuyita Major Dickens Olet Ongom kitalo nnyo kitalo ddala ati National Council for Education ekyusiza mu period ey'okureviewingiramu courses za universities ebyakasoli waffe Uganda eyagala elole bazite ne badriver babate bonna babikwata abadinka obazanyisa kati bana agenda omutanga tamezeeko egundi era lumoja okwenda okumaliriza nga ameze bagamba teyakeberebwa naye naffe bannayuganda kutusinga
njagala babikwate tusukka nnyo okwetwala abantu for granted n'okwagala tulowooza nti ebicupuli byetukola kuno n'ebintu ebiri substandard n'owulula obuluzi bikasolisoli emwanya tulowooza nnyo nti tujja we will buy our way out ebikolobero byetukola kuno n'ebintu ebiri substandard tinensi endala babikkiriza kababikwatireyo kati ojjukira mu biseera bya covid emmere gye baali bagaba n'ebijanja n'ogamba nebino amayinja gasinga ebijanjalo obungi kumpi mulimu n'ebyuma nejetutwala amata bagatugobya buli kintu kyona kyona kiri kisubstandard tulowooza nti byetukola kuno nensi endala babiwerokaminga infact ekintu kyokka kyetuexportinga kyesinawulira nga babawunsinga bimuli kati mwagala omanyi bane uganda bamukatunda batunda bulala mbubagala bawoleze kati soli waffe bakwata waki babikwatireyo twasuka okwagala ebintu bigaddi bwengalye paspalam onabeera mu kopawundi z'amasomero nti kati bamukozesa nnyo okutekamu ebiragalalagala kati bapasipalamu emanya ali nnyo mu bisaawe by'emipiira by'amasomero kati bamusaawa ne bamukuŋŋanya ne bateekamu emisokoto abaana ne bafuula mbadde manyi bukomera buno bwaffe obwedde obukomera bayitanga obusitaani obukomera bwenyininyini omanya akakomera akakwata nyo tekamanyi njaga akakomera nomala ofuwa akakomera nga sigala akakomera tekamanyi njaga badde manyi nti babufumba nga balwanyisa gwegenda okakolezi onookawulira kati abatunda sipeewa pikipiki nti bakaviirako abantu 15 okutemulwa batya anti bekuba pikipiki omanyino bebagula ennyo omanyinalina ekiroozo nenga ndi bodaboda nga zisusa okutta abantu tukole tutya tujjewo sipeeya naye nagenda okola nomala ojjawo sipeeya babatemulanga bayinza okutta ababodaboda nga babanonyako pikipiki zakutema mu sipeeya pikipiki muzivuge ne sipeeya atundibwe tewali kyakukola manyi mukulu gundi waffe oli mfaliso over etomanya mulimu nnyo agende maaso atundwe sebo mwami Moses Kasita omukulu mutegeze nti sipeeya mwongerere ddala n'emipiira gitundwe abaana be bayoledde ewa shehe Yunusu Kamoga babakubye mu New Vision ate nga KCCA esasudde kampuni biliyoni 8 olw'okulwisa projekiti tebeza projekiti eruddewo okutandika ate nemusasula biliyoni 8 naye nze nkubulire nze sikyakkiririza mu kukola kuziba binnya okuziba ebinnya kutwala ssente ate zabwereere kubanga ebinnya byonna byebaziba wano tubadde mu sizoni y'enkuba byonna byazeemu ettaka lyavuddemu but do you know how much money they spend every week babadde mu parliament kyo ne bagamba 24 billion okuziba ebinnya zebabawa juzi ne baziba ebinnya byonna byonna ebinnya byazeemu ne bizibuka 24 billion naye Uganda ayira ngagga oba waliwo oba abantu banyiga mapeesa okimanyi nti lulina linveeka nenga nti oba baddemu kino president kyeyakola mu 87 ne bajjako zeros ku ssente tuddeyo mu bazungu tuddeyo batukoloni twayanguwa mangu nnyo okukolaki okufuna independence tetwali ready nga tunategeera infact bwetunulira emyaka gy'abantu abatuyingiza mu independence baali bato nnyo baali myaka 3 myaka 2 twayanguwa nnyo okwayanguwa abazungu bayanguwa nnyo tuta okufuna independence era netugamba tukuba akaluntu abameka baga tusigale mu baddugavu oba tudde mu bazungu zega tudde mu bazungu abazungu badde mu batufuge nze nange nonda abazungu batufuge kubanga ebintu bye twekolakola tebitegerekeka faffe nyini ate abantu benyini nebatira nebateeka manholes ku nguudo fefe nyine tuzibba ne basimba ebimuli mu kibuga KCCA byonna abantu bebabitwala mu makaaga oli natwala nti kino nkyagala maniolokavazo ne bazibba ne bateeka solar lights ku kkubo nebazibbapakingako fuso ne balinnya waggulu ne babba batteries ne babba ebitala zibeera no wansi gye bazibba then ebitala ne babibba waggulu n'ekikondo ne baba ne bakisalayo ne badira wali wonnawonna ku Entebbe Road olaba enkumba awali obumu bwali wakati mu luguudo mbumanyi bulungi bonna ababbi babusalayo bonna olugendo lwonna paka eriyo nayo ojogambe mwami Sewanyana director wa ICT na Group Command Center omugende sebo wekitiibwa mpaka footage alaga ababbi nga basala obuma obw'oku Entebbe Road bonna awo enkumba ngomba andage nga babusala nga ne poliisi ebakutte ajja kulaga nga poliisi ebakutte bali mumakomba abasiba bali luzira bakulaga ne footage nga basalayo ebikondo ngaera poliisi ebakwata wano yali Akasha Molo omusajja we yakwata ebigere bye n'abinaaliza mu sinki abantu mwe banaabiramu n'engalo
kwegamba bwete baddugavu bwetuli nebakolera abantu nebabawa sente ne bateekako omuntu azimba essomero ate nabba seminti ngaate essomero lya community ate ligenda mu baana baabwe. gamba juzi nalaba akasaawo akamu kali mu west eyo nga baali bazimbawo etoilets ez'ekisaawo nga zatwala miliyoni kumpi 4 naye olaba akantu ke bazimbi kalinga kayumba kakamyu ne babawa sente bazimba ebisaawe by'omupiira ne bateekawo toilet zino ezaffe eŋŋanda ensime ne bagamba nti lina ettaka lya gavumenti bwe yagala ogaziwa egaziiraawo oba kisaawo abakugu ba gavumenti bennyini ne bakwata ettaka eryo ne balisalasalamu ne baliteekako benkurochas ne babateeka ate ne baba ne basaba ekitongole kyennyini mwe bakola nti waliwo abenkurochas ku ttaka twagala kubajjako sente zennyini ate ne bazirya. oli nayingira mu kibira ne bamukompesatinga kubanga yasenga mu kibira nagenda mu NFA nagenda ne bamuguza ekibira emiliyoni 5 nasalamu embaawo za biliyoni 10 namala nakijjawo kyonna nasimbawo kalitunsi nekifuka kike notunanugenda kikino kituliko omuntu nabeera nga alongoosa ku kkubo najja ttaka mu mwala naliteeka ku bbali kwekkubo enkuba netonya nerizaamu nakomyawo engalabi y'omutwe enkera era naddamu nalijjamu naliza ku kkubo bamuwa sente empya era neriddamu era nalizaawo era neriddamu era nalizaawo era neriddamu paka yesu bwalidda bannange nga tagambwako nga tebamuwa sente ate ne contract nga bagiza obujja. waliwo yaŋambye jo nti abawuzi b'obunyama mu bitongole tebasobola nakubiganya kusetolinga abantu abali mu bitongole si bonna naye abamu babeera n'abantu babwene bwero babasomera emizanyo ali eri munda yabeera mu ofisi nga bwabuliro gavumenti yetaaga ozimba obutale genda okole tuleta kino kati waliwo kino ekijja kolabo waliwo oluguudo lwetugenda oluyisa olupya mugende mugulewo wonayo lugenda okuyita nga babawa eri ogundi yalo vyalo kati nga bagenda nga batandika okudondolawo bwogana ewo tebaluyisaawo nga lukuba ekkoona eririsyapngugamba nti luguudo luno lwaki wano telwalega straight lwaki lwagira bweruti oli yagaana okubaguza yagaana notunulya buli kivi kyonna nga tukitegeera oli nabeera mu kibuga ngaakwata babidongo ebireekaana nabikwata nabitwala bulungi nnyo namala nebamuletera ettooke nabagaa nti mubitwale kwege oli alinga ate oli nakwata omutamiivu ku kkubo wa trafiki natamugaa nti paaki nga wala jakugweko wabula omutamiivu naawe wa trafiki sente namugaa nti genda natukayo mumaaso natta abantu 10 kubanga toli alekanye ebivuga ebidongo mubitutte ate mubitadde mugaye tibizeeyo waisewo wiiki 2 muzemu mukutte kuludi mwakwata mizindaalo kuno nemukwata gita za live band newaitawo wiiki endala nemuddamu nemudda nemutwala gundi stage nemumataala myenge. waliwo omusajja omu yanyumiza mubulizi wanjiri yagenda Malaysia aba asala ku nsalo kati nasanga nga waliwo abatalina yellow fever gundi immunization eyo kati oli namugamba nti tolina yellow fever genda bakugeme kono nti nedda sagala kungema kukwata sente koye nti sente ngenda kuzitwala naye era balina okugema kuba bonoleeta obulwadde nange bujja kunzitiramu kati wano tekiriiwo oli nayoola nabeera ku pickup oba enforcement nayola omutembeyi kumaca ku ssaawa 2 nabasibya ku pickup paka kiro nga bali okwo bwe bakubira ab'enganda zaabwe mujje muntaase bantwala mu kooti ya kesisi mujje muntaase mulete emitwala mutunde embuzi mu kyalo ne batema amatooka ne babasibya ku pickup olunaku lulamba paka abantu bakwe basindika sente ne babata ne bakutwala ku poliisi ng'ozizza omusango omupoliisi enyini nakuwa essimu nagatubira abantu bo baleete sente tukute kati gwe yamututa ogenda okudda enkeera nga negundi statement tebagitaddemu mu kitabo bawandise mu kirala nga natuddewo yagenda nti komawo saa 5 nga n'omusibe bamutadde olaba abantu batandise obawa results za HIV ezitali engulirire basibawo bulungi engulirire nosindika omwana ku ssomero asomesebwa ku university ate gyomusirisa atereka ekyala ate namufunisa lubuto
gamba oli ne bamusikira nga yalinga tasoma ne batikira omuntu atasoma oli n'alya fees n'amaani agenda ku university n'agulirira ne bamuteeka mu katabo n'ayingiramu n'aba ku bantu abokutika ne baddamu ne bakaprintinga buto page ne bamuteekamu ne bamusoma endulu nevuga kati ate tetumanyi kati olaba ebintu biri risiki weeri mu bintu naddala ebyobulamu kati ebintu nga bya engineering oli oba nalya sente za bridge olaba omuntu bwayitaekizimbe nekiyiika oli nalya sente oba z'amataala ne baleeta amataala gali substandard oli naga nti kukuba otusibyeko sola eyandyasa ekiro kiramba sola wawayaka nazikira ku ssaawa 3 ez'ekiro oba 2 kitegeeza yakyajinze just ku storing amasinze for 2 nga oli yabatega nabaga nti gye muleetanga sample muleete nga yo ekolaki ng'ekolera ddala bwe mutuka okusappulayinga muleete ebikipuli bizikira ku ssaawa 2 ez'ekiro kyokka nga tebabateeka ku nnyonyi ne babatwala ebweru paka ku factory genda ku luguudo lw'ekkonge konge buziga luno lw'ekkonge mu Makindi division olw'ekkonge olwo olukonge sola gwe bateekako yennaku olwo oluguudo zigenda okwera saa 2 n'ekitundu ez'ekiro nga yenna azikidde oluguudo nzikiza genda yolabi nange njagala okugatta eddoboozi lyange kuba nasimbula okwongera okusasira bannalubaga ne bannakatemba n'abali mu art industry ne bannaffe bali mu broadcasting olw'okufiirwako omugenzi kato lubwama kiwojjolo edda bateekangako neryabiiso edda baliteekangako ye paul kato lubwama biiso kiwojjolo genda maaso kitalo nnyo kitalo ddala era mbadde mulagawo ngaaketalo kayitirivu nnyo kugwanika epya otyo eyo nvuddeyo ngenze mu bukedde agamba nti yiino ddiiru eyasibiza munyagwa ali ku meere ate putin ukraine yino bwetugenze ukraine putin akubye eddamu ebibuga 10 ne bijjula amataba mbirabye owa bodaboda ayingidde mu nkayana ne bamukuba essasi bali mukubiddwa wano ku State Oil Code Kampala omanyi asikali yabadde agamba wa takisi tapakinga ku State Oil owa takisi napakinga olwampaka kati owa takisi nga akyasikagana ebitogi n'asikali alina emmundu owa bodaboda omanya bamu bamanyira nnyo neyingiza mu lutalo asikali bweyakutte ku manduso essasi po yakubewa bodaboda era addemu yayingiza embitamukwatako basuka okweyimiriza batabakwatako abakwatibwa n'ebyekusa kukola bomu baguddwako byegwa butujju ate nga munda famire z'aba-UPDF abattibwa e Somalia zigenda kuliyirirwa ate nga ne Sheikh Kamoga atalabiseeko ku poliisi ekawempe ebiwoobe nga basabira omuyizi wa UCU uno wano bamwogeddeko omuyizi wa UCU yakubiddwa amasasi ngo kitalo nnyo kitalo bamita rodini agaba niwamanya babadde sibapimaawo yabadde apima ku ssundiro okumpi n'essundiro ly'amafu nawalampa ekikomera ky'essundiro ono yababa ate yamulabyeko oyo basose kayana ate bonna babuyibuli basose kayana teyamukubiddewo muyamugambye mundu bwemutambula nabo temuli sasi ne bwembeera nze kamagu ndi wakankulayo nonjeregajerega mbwe mundu gyenkuta ebyo bigoomi ziŋoonyo temuli sasi zibeera nkalu alina emundu yeetaga genda kitono omubaka naluyima alaze abewakisa obulabe bw'okumansa plasitiki bwetwogera ku omwana obuwala Betty Ethel naluyima omubwati ate obujulizi mu gwanagirinya bwongedde okuluma abavunaanibwa ate nga amawulire amala gagamba wano nti akasatiro nga amaliro ga gavumenti 2 gasaliddwako amazzi mune mulago bamusazeeko ne CPS ne bagisazeeko leero lumu basasule nabali beetaaga sente obwavu obungi bweraliikiriza nnyo ekkanisa mu busoga ndoza bagezi okulaba ekiweebwayo kikyawera koyini ku koyini olya ate aba NRF balaze ebyabakubya mu disitulikiti y'eruuka eyo nga kifujo yali jitirivu ngenze mu Daily Monitor agamba nti aba bakawonawo mu lulumba Al-Shabaab lwe yakola ku ggye lya UPDF Somalia bamala ennaku 6 nga banywa musulo gwabwe
ennaku 6 ate bukeddeyo akalulu ka LC5 kafuusa akalulu uno wano Dr. mwami David Stephen Omagol eyabadde azze okwewandiisa bamubye ne bamuyulizayuliza amasaati n'ebiwandiiko bye ne babitwala omulundi ogwokubiri kyokka ng'ogwasooka babitwala ne batwalirako ne sente miliyoni 10 ebukadde yagundi gyava sipiika gyava ojja kuwulira omuliro kakaeyo bwaba oyo gyava tayebwa akakasiza bakola firimu ti gavumenti egenda bawagira abaana ba ghetto nabo baboogeddeko wano ate nga munda mulimu National Council of Higher Education ekyusiza mu period ey'okureviewinga courses egonze ate ne IGP aliko obufiisa 9 bawadde amayinja amapya bannayuganda ebagala president ayogereko leero ku ssaawa 8 monitor abiwadde State of National Address bagita sona ekololo sameka ssaawa 8 bagita sona president agenda kwogerako eri eggwanga nga parliament emuliriza olwaleero ekololo teri kuyitayo kati eyo bagaddeyo dda teri kuyita era abakolereyo n'abasulayo balabye abakolereyo ku Nyamigadeni abasawo balabudde ku bakyala ennaku zino omugejo guva ku kunywa sukaali saako n'obutakola dduyiro n'omunyo tebakola na dduyiro abawagizi ba nupu 11 babataddeko emisango gya butujju ate ne IGG atandise okubuliriza ku sketoke okuli mu National Medical Stores National Medical Stores yentebe siyakulirwa gundi Moses Kamabale sigwe yabadde naye ate kati gwalumbye nti waliyo sketoke era neki kyamutwalayo kuolu byebisonga ezamutwalayo n'ateekayo abantu 16 bagenda kubakebera bino bakebera biri abakolayo basusa okwegaggawaza ettaka lyemutungu eriri mu Dr. Muhammad Bule Kasasa mwatunkira n'abaana abolyolulangira ayagala sente omanyi yunula erina omuliyirira biliyoni kumpi 24 ekyalo kyonna mbu kyonna biliyoni 24 n'ekitundu tebalina abaana b'ennyumba enjeru basuleeyo ku ttaka lyerimu wali omuntu buli onna lirye bwagamba bazimba njukunju bannange kakati bantegeezezza mbu naye mulago teri mazzi oba gasaliddwako mulago hospital mbu naye teri mazzi mbu abantu bali omu temuli mazzi bizibu kale bapya leero bokka ali ku Top Radio halo nange bwentesebo seba amanya gaffe gwani oliwa olikyali wajjala kyali wajja akatundu ki ekumpi mu senta kukidda ekira kukidda ekireka kukidda enaalya kukidda enamugongo ekikiri ekyali wajala nga tonna batuuka wansi wali ku Crane Garden oliwadde munamasaka kaliisa nga tonnatuuka ku Premier wakati awo ntegedde obuuza ku bantu bane kamagu ndine tanye fitivu kubambuli jongeza kwa kubire naye nga munaye ngiriba amanyi kusaba ntukera nnyo benga muli mutewa nansi lwe tulise muli mutya tuli bulungi omulodi mubiri agamba akyeye gyali wana ali kacayi akamata n'emigaati emisiige mweyagala basajja mmwe tuli watu tuna mutawaana yakubirako mukama wange kale tweyanze nyo tweyanzige bantegeeza nti mulago amazzi aba National Water and Sewage Corporation bagasazeeko jjo mulago mubamusazeeko jjo amazzi bayigase ku gentebe amalwaliro 2 kulina eri enaggulu ba China Friendship waliwo neddala liri Hoima simanyi Luweero baganda bange kiri Uganda wano bagasale kati tunakola ki halo wangi mukwano kali nnyo ani ono naalongo oli luddawa oli najeera wooli Najera bayitayo najeera
Olieno mulabira ku kidde wajjeno Katumba oba waneno ng'ogenda oyunga ku Totaalo? Najjera kutosha nga kutosha alina webyawo. Opposite n'ekidde Busibante. Emabega watosha ukaguda ak'ettaka. Ukaguda ak'ettaka olini yawo. Oli w'okolera? Ntuba. W'osula ne Ssaalongo? Ssaalongo Mukama yamuyita. Bambi nga kibi. Kati nindirira Mukama. Aleete omulala. Omulala gwe kategina nnyo. Oba nkiteekemu omukono? Kituufu nnyo. Nkiteekemu obw'amaseeka tu omulala gye? Kubanga okyali muto. Okyali muto omuntu omulamu nange empewo ng'esuse ennaku zino. Tukuyiwamu omuntu omulala ekijja kijje abalongo baffe bakule naawe mukulane muli omu alabirire munne. Nja kuyitawoko nkubuuzeeko. Nja kujja n'enkota y'ettooke n'esseggwanga. Ofumbe. Ofumbe tulye. Ate tufa ki n'ensi bino byansi byakuleka. Tulye bye tulya. Buuza ku bantu Naalongo. Ate ekirungi gw'ozaala Naalongo. Kansala division namba tumide kunyo. Meya wange Kitegerade. Mumanyi bulungi meya. Deputy Speaker Mchala Besije asine UNC. Kansala na Kitende Jenny Kaddu meya wa Kira division. Kansala namba tumide kunyo. Nja kuyitaka we nabeera okula vent mu parking nja kukubira. Ndi neiba wala venti. Oli neiba wala venti emanju. Emanju awo. Emanju awo katobuuza nakiyingi Naalongo kansala w'ebulazi ya Kira division. Obuntu ntuuseeko. Kiwedde. Tunaalya bye tulya. Naalongo. Naalongo kale. Banaye esimu nagibawadde. Aliyate Ssaalongo ase kiwanuka webalukwantu wakededda. Aliyate Naalongo wange Naalongo Alisoni uliyo te Naalongo Alisoni ndabire nnyo owekitiibwa Dr. Emmanuel Sakasanvu mundabire nnyo Naalongo wange nanyina ambulance V8 mpola mpola ndoza parkinze dda mu Jambula naye Naalongo Katonda yakumpanga kirabo Naalongo Alisoni Katonda yakumpanga kirabo. Dr. Mundabire Dr. Sakasanvu Emmanuel Mundabire omugayi nti Mukama mulungi ayongere omutukuumira ali mukwatako tulifa naye. Halo Saalongo Kamagu wange ssebo ogamba otya muganda wa mateeka ompadde abalongo bannaalongo balongo nabakuwadde dda na abalongo kambatwale kangula amata isa n'emikono mu maaso oyo yawedde dda. Ogambye ekitaata? Nkugambye kaweddemu enkota y'ettooke ya mitwalo 5 seggwanga y'etaano egyo 10 tekamu amafuta g3 oli yawedde dda. Ntutte ekifudde masanyalazi kikubiddwa masanyalazi. Leka nkuve nako. Taata ani ono gwenjogera naye? Ndikyali sinsenzidde Ttula. Muli mutya Ttula? Ate tulina buzibu. Ttula ali awo. Tulalaawo ndi wano we tuli. Manyiwaawo waliwo ebbaala eno simanyi bagitaani boyi biki? Kamagu towemula. Waliwo ebbaala eri awo gye bayita boy something. Happy boys. Lwaki nkugambye nti leka tuwemula. Happy boys yatufuukira ekizibu tetukyebaka kutulu. Anti endongo ekubira eri ku mwaliro gw'okutaano. Nkugambye wali abaana ab'obuwala abafuuwa shisha. Nkugambye ffe waffe n'ebyakabuuzi twabivaako dda kubanga oba okyagira ku munonge n'ebidongo bwe binogayiba ne tukole ki. Naye ndi awo tewaba mutawana obeeranga mubanga be bakubira mu ngalo. Nawe kale Mukama waffe ssebo ddula ssebo naye tetukyebaka. Happy boys. Kakati nyina kyeneekampiseewo akantu kano bwana Kamagu. Nkayiseewo tewali mutawana rediyo yammwe. Amateeka gano ge babaga agannema okubaako ebintu bino amabaala saawundi. Yali omukulu omukcca ayola kiro bamuyita Peter nteramulaba atwala emizindaalo gy'abantu atwala emizindaalo atwala gita atwala biki abeera ayola ekiro kyonna.
bwana kamagufu kumanya tuli ku kizibu tukulukusa amaziga muganda nge sijja nakuzukusa abantu bonna kubira mukalina waggulu njimanyi bagita Happy Boys ali awo kukyetula kukideeka wempe wenyini okuva mande mpaka mande tetukyebaka abavubuka basula bakuba endulu ekiro kyonna bannange mututaase naye embeera gye tulimu si nnungi obupiira bugali mpita bwetolodde ekyalo kyonna nkugambye ate ekizibu ekira kitulina emmanji we waliwo oluzzi suwe gyava mu mubbaala nga bwakulukutira mu luzzi begatira mu mamotoka bannanga kanzije Radio. Bwama Moses ange ekitalo nnyo ekyakatulu bwama kitalo nnyo okay ali ate omanyi bannalongo nabangi nina nalongo Alisoni nina nalongo ale nina Muyanja nina nalongo Dana Ngabire nina nalongo Omujja wali kutosha ebulabira ali ku Top Radio wange sebo olyotya munnange uliyo otya sebo gyendikaddeko Top Radio mukama kuwa omukisa omwanvu ng'oluguudo omusajja oli akeberera gyali tontwala nnyo speedi mukama wange ani ono olwowokububwo kansala waswa bukenya ali ate supplier nasale municipality naye mukama gwo wangi kita kiriwo sina mutawaana oliyo otya oyange mwenge nkutaddeko ali atya mulamu wange ani oliwo wegindi wawa omwange tomutegedde buuza ku bantu babiri basatu okitegeere ate munange simutegeera tombuulira ani tokedde mulamu wange mulamu waani yafa yafa moroka yamutomera yali asala ekkubo tugakika tewambikira yafa takakalaku teyakubikira omuninkini we ani oyo yenyini yafa teyambikira sebo buuza ku bantu babiri basatu tebukamabuuzeeko katandikire ddala mukodomi wange mwami Robert Mugisha tusi kiso yawasa Bangabi yawasajja wani awasajja wani Wangabi makindi wani mabega wagundi wagundi kalende manju awo wetwagenda omwagenda siwala agabire manija yibo nedani oliwo omwana owobuwala gubayita Rachel no abeera ku geeti awagetesa Rachel abeera eri naawe eri bade nga ogamba Rachel nakutambulira mu mutima Rachel mukwano gwange dani manija yibo mbatumidde wano ku Kisipoko Joint Restaurant ese obeera bulungi kale tweyanzige Tone Kawuki naye yakedde dda ali ku Simba first class okay mwami Musoke Charles Omuge Nasana ku Kyenabweru naye yakedde dda ate Sensalo Emma Timu Kanyampisa good morning to you ali ku Top Radio halo lero bapya bwana Kamagu wangi sebo wasolota mukama wa wendi taata mukama atukumi wabo yebale kukuma muli mutya olabe ne sabate busita ugamba otya nakedde dda sebo buuza ku bantu babiri basatu tweyongereyo kansoke nzukise ku Kobiwo chairman Kayunga district Omuge Andrew nabaddeko naye omusajja anyirira ddala anyirira ddala era yakutumidde nezukusawo ku chairman wange Dirisa nezukusawo ku muganda wange Lisabirirwa kwani patawo omutunzi w'amasaawa nenkusiibula siba bulungi bategeezezza nti ne CPS aba national water bagisazeeko amazzi eno wakati mu Kampala CPS ne CPS bagisazeeko kati yiino CPS bagisazeeko Entebbe basazeeko amalwaliro abiri erya KCC eryenaggulu Mulago hospital mbonayo terina nkugambye ne CPS bagisazeeko leero luno luli babadde basalako naggulu poliisi nga basalako Nsambya basasule wangi nnyabo nasize bulungi mukwano wasuutiyeyo nabukeera osinziddewa
Kunafetale no mugombola singo. Nabukero oli singo. Esebo. Muli mutye singo. Tubulungi mpozi mweyo. Omwami ali atya? Omwami mulungi talina ttabu. Agenze akyaliwo. Mbwakyaliwo akakyali. Si wabi okumukeza kumuwa kacyayi mpolampola n'omulabirira n'alyoka agenda nga kkuse. Nkyamulaga omukwala alema kulya eyo bumpaasi ng'atuuse. Ate musajja mulungi takuteekangako mujjawo. Era nwanira ddala saagalira ddala. Gw'atayagala ye atayagala. Njagala nyini nze saagala. Tofumba na muntu. Nedda baaba. Awo ofiirawo. Nfiirawo. Waakiri oleeta asidi. Waakiri ndeeta kuleda n'emutiya. Maama buuza ku bantu. Bannange mbuuzaako taata wange omulungi Matovu Lawrence wane Setaala. Tulinako omukyala omulungi anti Beni nti mwagala nnyo. Ozira omulala maama Kasuse. Maama ani? Maama Kasuse. Maama Kasuse. Iye nti mbagala nnyo abantu b'essinya Setaala nti mbatumidde nnyo z'omwana enzaalwa. Beera bulungi mukwano mwami mutulabire. Kale sebo namwe mubeere bulungi mwebale nga tuweereza. Mwebale tuwuliza olunaku olulungi ennyo ddala. Munnamasaka Kalisa yakedde dda, mwami Katweri Burani yakedde dda. Ate sisita wange omulungi ennyo omukyala Najingo Lilian ndabira nnyo mukoddomi wange mundabire nnyo. Abaana baffe Tracy Sandra Owen mpolampola mugayazaawo munda z'abazadde bandabire nnyo Tracy Sandra Owen. Ate ne daddi oba ne mukoddomi wange mundabire ayingire ekibuga mukama ayongere muteekako obukuumi. Godiri asembayo topedi halo. Sebo lyongeza bulungi olukomolo. Webale kuweereza sebo. Mwebale kuwuliza Top Radio. Ono yogera n'ensamba Godfrey nsinzidde Masaka mu Buddu. Oli Masaka kitundu ki mu Buddu? Ku lubiri lwa Kabaka Enkoni. Enkoni mmanyiiwo. Naye nze nyina ekibuuzo kyenjagala okubuuza kuba bujja kiyitamu. Polisi ya Uganda n'omulumizi agiduumira ng'akolwa mu bwesimbu waali oba talimu kubanga abatrafiki nga bayitiridde okuyisa obubi tebalina disipulini. Basisi batooke. Okuva Kayihura bwe yavaawo olabanga batalina muduumizi aduumira polisi kati Matthew Tola yakola mulimu ki? Tujja kitereeza kasita abakulu bawudde. Kale buuza ku bantu babiri tuggalewo. Kambuzaako Jeno Kaguta Museveni n'omutabani we Jeno Muhoozi. Beera bulungi mukyala Mire Ssemakula nnyabo tukubuuzizaako nnyo. Ate mwami James Barre Sebo w'ekitiibwa naye tukubuuzizaako nnyo balikubantu bakedde dda. Alo Sebo. Ndebale Kamagu. Amannya go ne gy'osinzidde? Sande Ronald bandigayaza. Sande Ronald oligayaza kitundu ki? Olabu. Oligayaza wano bulamu wano nga opposite bazaala omugenzi Katongole yali waitoda. Emabega wa totalo y'ebulamu. Awo wenyini awo mundakawo. Mundakawo emanja awo ku kigudo ekiriko enfuufu. Ekyo kyennyini. Ojamira ku kamera eyo. Okola mulimu kyawo. Eno gyetusinkira ku reception gonja bagira bingi. Ondeeterako ddi wano ku lediyo ndyeko. Nja kujja njabbire tojja biraba. Bagiya akyaliyo. Asikola wamu oli obuwunga bwa muwogo alumira. Bw'okola waki? Okola bagiya ali ku standard wa mulembe gwa .com. Mwakedde dda okusiika. Wakedde dda tujje notukakalabya emirimu. Kale buuza ku bantu babiri tuggalewo. Tumira ku Felix Odongo Kala. Mumanyi bulungi nnyo omuzaala w'epakwaki. Netumirako ne bammemba ba Christian Life bonna. Weebale kutwagala leero jangu mu kusaba leero gyekuli. Nja kujja. Beera bulungi. Omugungu obwavu gumenya. Mama zikamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole. Onigina kinge yakoledda nga bano bakedde dda okwatika.